olwa ennyimba n'okutendereza Mukama. Programu ene kutuusibwako banaffe ab'amaganjo Green Millers abatukolera engalo yaffe yajjiko Sebo Omulangira Asuna Emmanuel nkutumiddeko munnange ndudde okuwulizaako ndudde okulabako naye mmanyi nti oli bulungi naye ndabira bonna bemukwasagana nabo emirimu ab'enjawulo omukulu Sewa Kiryango oyo ntera okumulengerako ko Aleni Sonko Joy ate ne Florence atera okubeera side yawo naye ate njagala okutumira ennyo Lekyo Namwega Mukama waffe yebaze olw'emirimu gy'okola side zonna Mukama akumpeere omukisa. Njala kubajjukiza eri awo mwena abaagala okwongerako ku nkulaakulana mu kuyiga okuyigirizibwa ng'olina ky'omanyi ne ky'oyagala okumanya. Wali ku Adventist Center ennaku z'omu zijja kuba 13 omwezi ogujja lujja kuba lwa Sunday. Mujje wajja kubaawo okuyiga okw'enjawulo abakugu ba doctors abakugu bakakensa mu byo kukola bagenda kwogerako naye bakuyamba okusituka okuva wooli ate weeyongereko. N'olwekyo ojja kujjayo n'emitwalo 2 gyo gyakulya n'ebikozesebwa bibajja okuwa ebisingako era tujja kwongera okuba nga twongera okubitegeera. Ba Central Kampala Zone be bateesiteese enteekateeka ekulemberwa mukadde waffe Dr. Benon Lujja ate n'omusumba Kato Damian. Olina kyokola naye ng'olaba tekitambula bulungi nga waliwo embeera gy'olaba nga tegenda mu maaso nga ne mu birowoozo by'olina ekigamba nti oba omulimu ngulekere olaba nga asukuma ekintu ekitatambula. Mukama alina ensonga lwaki lw'oli awo. Omusumba Mbabali Kalebu ayagala okuzzaamu essuubi mu ebyo by'okola oleme kwenyooma naye owulire amaanyi owulire nti osobola okubaako w'otuuka okubaako w'otuusa kampuni eyo oba emirimu gyo gy'oyinza okutandikawo. Twamusubwa emabegakaawo naye olwaleero njagadde nnyo agguse obubaka gy'oli mukwano gwange ekyo ky'okola okyongeremu amaanyi kyongeremu obwagazi kyongeremu essuubi mu Mukama waffe ogenda kulaba enkyukakyuka egenda okujja. Nzikiriza akaseera kano omusumba oyo ayogereko naffe mu ngeri y'okututeekateeka n'okutuyigiriza ate n'okutuzaamu essuubi. Omusumba Ssaalongo Mbabali Kalebu kamukweko mu kiseera kino. Omwagalwa njagala okwebaza Mukama kubanga atusasidde ffenna okuyita mu Ssabbiiti eno ate n'emirembe weewawo n'essanyu. Simanyi gy'osinziriza naye nzikiriza nti no Mukama ayogedde naawe mu ngeri ey'enjawulo. Erinnya n'eddoboozi omusumba Kalebu Ssaalongo nsinzira wano Gema University olw'ekisa kya Mukama nga nze Chaplain oba alabirira eby'omwoyo by'abantu bonna abali ku University eya Bugema. Nsaba okkirize twewombeeke tuwayo okusaba nga ate tuyingira mu kitabo kino Bayibuli okwogera kw'ebyo Katonda by'ayagadde tuwulirize ate ng'era akozesezza BBS Terefayina eyaffe ku programu eno ey'enteeko ya Ssabbiiti okuba nga tumanya ebigambo bino. Katusabe ffenna. Taata waffe omulungi weegazaanye mu bigambo bino tulage kye tutamanyi ate otweyoleke mu kwagala ku bwa Yesu Kristo. Amina. Njagala okukkiriza nti erinnya Luusi oba Eseza wali oliwuliddeko. Katwogere ku Eseza wali omuwuliddeko. Era njagala mpite mu kkowe eryo Mukama ayogereko naffe okuyita mu Eseza. Eseza essuula 4 olunyo lw'14. Kubanga bw'onoosirikira ddala mu biro bino kale okulokoka n'okuwona kuliva awalala eri Abayudaaya naye ggwe n'ennyumba ya kitaawo balizikirira. Era ani amanyi oba ng'ozze mu bwakaddulubaale olw'ebiro ebifaanana bwe bityo. Eseza yali afuuse kwini muyise kaddulubaale mu bwakabaka mw'ataazaalibwa. Yali mu bwakabaka bw'abasajja Baperusi naye ate nga ye Muyudaaya. Naye nga Katonda bw'akola ensonga ze n'aluka ensonga ze n'alyoka aluka Eseza
n'amujja mu Isirayiri n'amuleeta mu Buperusi. Kitaawe yafa, nnyina yafa, ababe baafa, asigazza kkojja gwe bayita Muludekaayi. Kyokka Mukama abakozesezza n'akola ekyamagero, n'akola ebikulu. Eseza n'afuuka kwini w'Abaperusi. Kantandikiraawo. Totandika na kwenyooma nti nze sirina kyendi. Katonda asobola okukujja eyo gy'akujje n'alyoka akutuuza ku ntebe n'abantu ababadde bazifaanana nga tebasobola kuzituulako. Katonda asobola okukozesa ebikulu n'abantu abalabika nga abadde basobola okukola ebikulu nga tebasobola kubikola. Katonda asobola okusitula kubanga alina enteekateeka eri obulamu bwo. Towenyooma kubanga tomanyi kiki ddala mazima Katonda kyali. Laba Eseza gy'ava, laba waatuuse. Naye ekiseera kituuka nga baagala okutta Abayudaaya bonna, Muludekaayi ajja akaaba. Kyokka ate Eseza ali mu kugamba nti owa ebintu bya wano obimanyi, bwe ŋŋendayo nga si kiseera kyange nja kufa bannange bajja kunzita. Muludekaayi kwe kumugamba nti Eseza, singa osirikira ddala mu biro ebifaanana bwe biti, okulokola kw'Abayudaaya kuliva awalala, naye ggwe n'ennyumba ya kitaawo mwenna mujja kufa. Yaani amanyi obanga waleetebwa ku bwakaddulubaale mu biro ebifaanana bwe biti. Kankutegeeze ssebo, waleetebwa olw'ebiro ebifaanana bwe biti. Simanyi kampani mwokolera eyinza okuba erabika ng'evuya, erabika ng'egwa, oyagala ku resigninga kubanga ebiseera bizibu. Njagala kutegeeza waleetebwa mu kampuni eyo mu kiseera ekyo kubanga gwe solution olwa kampani eyo. Waleetebwa mu institution mwoli embeera nga tefaanana bulungi era oli mu kwekubagiza ogamba nti ye kale singa najja luli oba singa nalinzeeko okujja nga kyenzizeemu kiyuuga, nga kyenzizeemu kitagala. Njagala kutegeeza Katonda yakuteeka wakutadde olw'ebiro ebifaanana bwe bityo. Era nkutegeeza si nsobi Mukama okubanga akutadde wakutadde, si nsobi okubanga leero oyimiridde, si nsobi okubanga oli mu kampani eyuuga, si nsobi okubeera ng'oli awantu olowooza nti nno siwe walungi okubeera essaawa eno. Abamu mulowooza nti nno tugenda kugira mu biseera birungi, olyoka ogambe nti nno Mukama Katonda yandeeta mu kiseera nga buli kimu kirungi, nga director mulungi, nga manager mulungi, nga iddi mulungi, buli omu nga mulungi, nga bonna bafaayo eri abantu. People make things happen. Ebyo byoyagala bibeewo, waliwo ababirwanirira, waliwo ababiteekawo. Naye mu kaseera kano Katonda akulonza okubeera omu ku abo abagenda okulwanirira ebyo bibeewo. Eseza yalowooza nti naagenda kubeera nga atambulira kakeeka, ebintu bigenda kubeera nga birungi. Naye nga Katonda okumuleeta okubeera queen yali tamuleese kulya mmere, kulya sappe na kutambula ng'ensi yonna evunnama, ng'amuleese okulwanirira ekitiibwa ky'Abayudaaya, ng'amuleese okulwanirira ekitiibwa kya Katonda, ng'amuleese Abaperusi bategeere nti waliwo Katonda alina okusinzibwa. Njagala kutegeeza waleetebwa era wateekebwa mu kifo ky'olimu mu ssaawa eyo olw'ebiro ebifaanana bwe bityo. Tewaliwo kiseera kisinga bulungi ng'ekyo ky'olimu essaawa eno. Kyenkugamba nange kinzitoowerera, naye Bayibuli bw'egamba waleetebwa olw'ebiseera ebifaanana bwe bityo. So simanyi wooli, oba oli mu bya bukulembeze, oba oli mu byabufuzi, oba oli mu bya institutions, oba oli mu by'amasomero, oba oli mu by'amalwaliro, oba oli mu bya sako, oba oli mu by'amabanka, oba oli mu bya industry, oba oli mu byaki, oba oli mu bya famire. Kankutegeeze ekiseera kye wajjiramu kye kituufu, kubanga Katonda ayagala asitulibwe ng'ayita mu ggwe. Gwe kukuleeta mu kiseera ekifaanana bwe kiti nga buli omu talowooza nti waliwo okulokolebwa weekugenda okuva. N'alyoka addira ensi beyita abasirusiru, n'alyoka addira ensi beyita abanyoomebwa, n'abasitula. Mu kubasitula nabo ne bamusitula, ekitiibwa kya Katonda ne kiryoka kirabika. Njagala nkutegeeze ggwe nti Katonda alina enteekateeka ey'obulamu obubwo. Kyokka si bubwo bwokka, waliwo enteekateeka namutayiika eri
Katonda gyalina eri ekifo ekyo mwoli, eri kampani eyo mwoli, eri industry eyo mwoli, neyo mwoli, eri eggwanga eryo mwoli, nga Katonda kyagamba agenda kukusitula alaga ensi nti mwebyo ebinyomebwa asobola okukolamu ekinene. Naye ate bw'omala okukola ekinene, njagala nkutegeeze nti ne Katonda agenda kuba asituliddwa, waleetebwa olw'ekiseera ekifaanana bwe kiti. Abantu bakutunuulira n'essuubi, bakutunuulira n'essanyu, bakutunuulira nga bagamba nti nekiseera finally kituuse, nga tulina omuntu ategeera ekiseera kituuse, nga waliwo omuntu ayagala, waliwo omuntu ayagaliza. Naye ate gwe mwennyini ensi gwe yeesunze kubanga balowooza nti no gwe ogenda okubeera obulokozi bwabwe, oli mu kwezinga, oyagala na kudduka, oyagala kubivaamu. Njagala leero nkutegeeze nga nsinziira wano ku BBS wennyini nti todduka, nywerera awo wooli. Kino kye kiseera ekituufu kyennyini gwe okubeera nga obeera mu kifo ekyo n'okukola omulimu ogwo. Katonda akwetaaga, abantu bakwetaaga, ensi yo ekwetaaga, eggwanga lyo likwetaaga, institution eyo ekwetaaga, industry eyo ekwetaaga, kampani eyo ekwetaaga, eddwaliro eryo likwetaaga, stage ya bodaboda eyo ekwetaaga, abatakisi abo bakwetaaga, abo abaweebwa omusolo bakwetaaga. Wonna wooli njagala nkutegeeze kirabika ng'ekiyuuga. Omulabirizi wa Central Uganda Conference gubayita omusumba Kajoba Samuel lumu yali ayogera naffe n'alyoka tugamba nti njagala mube n'amagezi agaawula wakati w'okutagala n'okugwa. Okutagala tekitegeeza nti ngudde, era si nti buli atagala agwa. Njagala nkutegeeze ky'olimu kiyinza okuba nga kitagala naye nga gwe ogenda okubeera ensonga lwaki kiyimirira. Kale togeza ne wennyika mu birowoozo, togeza nomera n'ekirowoozo ekigamba nti kambiddukemu kubanga oli ssuubi ly'abantu bangi. Eseza yali ssuubi ly'Abayudaaya naye nga n'okumanya tamanyi nti lye ssuubi lyabwe. Eseza n'ayagala abiveemu ng'agamba nti bwe ngendayo nga ekiseera si kyange Bwakabaka mukimanyi bulungi nnyo nti zino ennaku asatu sizange okubeera mu maaso ga Kabaka, era bwe naagenda mu maaso ga Kabaka kasita tagolola muggo, kasita tankombesa ku musa gwagwo, mazima mba ngenda kuttibwa. Bannange mundeke, obulamu bwe ng'alaba bwa mugaso nnyo okusinga obw'abangi. Kankutegeeze leero oyo yenna alwanirira obulamu bwe alibufiirwa, naye yafiirwa obulamu bwe olwa Kristo ate alibufuna. Ne kino kye nkutegeeza kikino nti oyinza okuba nga weerowoozaako gwe nga ggwe n'obulamu bwo n'abantu bona biki, naye nkutegeeza nti nno obuvunaanyizibwa bwo n'ebyo Katonda byayagala okukola binene nnyo okusinga obulamu bwo, binene nnyo okusinga ky'olowooza. Sigamba nti n'obulamu bwo bugenda kubeera ng'omutango, naye nkutegeeza nti singa okkiriza Katonda okukola naawe n'okukolera mu ggwe, agenda kukola ebikulu. Nga mpunzika njagala kutegeeza nti yegwe muntu omutuufu olw'ekiseera kino, yegwe muntu omutuufu olwa kampani eyo, yegwe muntu omutuufu olwa institution eyo. Kyokka si gwe muntu omutuufu obutuufu kyokka, n'ekiseera kino kye kituufu gw'okubeera ng'osituka n'ositula abantu abo, n'ekisinga obukulu n'ositula Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katsabe ffenna Mukama Katonda waffe tusaasire obutabivaamu ng'oyagala tubibeeremu, tusaasire obutadduka nga wandyagadde tunywezebwe. Ebyo ebikulu byagala okukola mu bulamu bwaffe kabikolebwe ng'okusaasira kwe bwe kuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.